Weewaawo Ssemuwagajjo gwa Nvubu enkulu n'ento toyawula. Ekyamazima Kataasa mbuzi ku ngo angemulidde. Tugambe nti Ssewannaku guluddene ddala Ssebintu atukoledde olunaku luno olulungi ate nate, kubanga ffe bamu ku bakyataataaganya abazitereeza ku ntatizo ez'entawumba. Ekyamazima bw'olaba wango yeesuukiiza ng'ajoze ogw'enkolobwe. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya Muvule Nantagwira kye yakimu kiwoowoolo munyogwavu atalina mazzi talya. Ndi Ssaava kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja, olulimi luno Oluganda olumpoomera ennyo okukira ate omuddo gw'omu lusambu. Weewaawo gulinga muyonga kubanga namuyenga wagwa wabaawo omuyonga. Naye nno guno gugenda kubasammukira si muyonga nga guli ogwa namuyenga wabula guno muyenga gwa lulimi Luganda nga nti nalwo lusuukirira mu mayengo ag'ensi eno, kubanga mikutu gino gyonna tugiriko: Facebook, WhatsApp, YouTube, ate Twitter, TikTok, like, Instagram n'emirala. Tusaasaanya olulimi lwa Ssaabasajja lubune obunyomero bwonna. Bino bibuuzo bye nakuŋŋaanya mu mwaka ogwa 2018. Nabikuŋŋaanya mu mwaka gwa 2018. Bibuuzo kyokka biriko n'ekiddibwamu, n'olwekyo kitegeeza ebyokuyiga bingi nnyo byenteeseteese mu bibuuzo bino. Gwe bw'owuliriza ebibuuzo bino yigamu. Oba oli awo mbadde nsobola okubibuuza obubuuza n'embirekaawo ne sibateerako na byakuddibwamu ne nninda ndabe ababiddamu, naye ku luno kaŋŋambe nti mbajunjudde sabbiiti ejunjula munafu era mbasuulidde omwoyo nga olukuttira akuloga, kubanga bino ebibuuzo mbibuuza ate bwe mbiddamu. Wulira ebibuuzo gwe ngenda kubibuuza ate nga bwe mbiddamu, ate naawe onoobiweerezaako ku muno abo abeeteekerateekera empaka ez'olulimi Oluganda wonna we ziri. Nkakasa nti bijja kubayamba nabo ate n'okwongera okweteekateeka beeteekereteekere empaka ez'olulimi Oluganda, kubanga munnange baalugera dda nti kawuulu kagezi kagenda okunywa ogw'obusogozi kaleka keeyalidde. Ate omusajja alumbwa ogenda okumulumbalumba, naawe ogenda okumulumba munnange nga weeteeseteese. Bagamba nti omusajja alumbwa ogenda okumulumba nga weeteeseteese, ate tolumba mulalu nga tolina jjinja. Kale kati kansumulule ekibyago kino, nsumulule ntikwa ku mugomba. Wuliriza ebibuuzo n'obuwomi bw'olulimi Oluganda ate naawe weegezeemu mu butuufu nga bw'owulira ekiddibwamu. Wulira ekibuuzo ekisooka kigamba nti ebigambo gasamwe bitegeeza ki mu lulimi olw'Abalongo? Teweerabira nti ebibuuzo bino bikwata ku Balongo. Byonna nga bina bikuŋŋaanya bikwata ku Balongo. Gasamwe bw'obiwulira omanya nti waliwo Abalongo ababuuse. Ebigambo ebyo bitegeeza nti waliwo Abalongo ababuuse oba abaabuuka bikozesebwa. Kibuuzo ekyokubiri: Ssaalongo ne Nnaalongo ebifo we babaziika tebiyitibwa malaalo. Olwo ne tubiyita tutya? Ebifo ebyo biyitibwa obutuulo. Ssaalongo ne Nnaalongo awo we baziikiddwa tuyitawo butuulo. Obutuulo obwa Ssaalongo n'obutuulo obwa Nnaalongo. Ekibuuzo ekyokusatu: waliwo omulongo asingira ddala obukulu mu biti oba kale mu bika byonna eby'Abalongo. Olwo ono ye mulongo ki? Omulongo oyo ayitibwa Kasowole. Ekibuuzo ekyokuna: bassebo ne bannyabo baaziyizanga batya omulongo Kasowole okuddamu okuzaalibwa mu kika? Ekiddibwamu: baamuyisanga mu lubbobbo, bannabuddu baluyita oluzinabbo. Ekyo nno nga kyekibbo ekivuddemu entobo, wabula oluvannyuma bwe kiba nga kikyetaagisa kiddaabirizibwa olw'omugaso. Baamuyisanga mu lubbobbo oba bannabuddu lwe bayita oluzinabbo, ng'omutwe gwe gusoose okuyitamu mu kituli ekyo eky'oluzinabbo. Abalongo bwe basibwa
ebeera nkata. Ate olwo kasowole bw'asibwa, kasowole bw'asibwa mukkirize mbategeeze era nsomesa eggwanga, ebeera mpummumpu, ebeera esibiddwa, ebeera mpummumpu. Ekyomukaaga, waliwo omulongo azaalibwa n'ayita omulongo azaalibwa mu buwangwa n'ayita mu kifo awafulumirwa Omuganda kyayita akawondoliro. Ono Abaganda bamuyita batya? Ebibuuzo bw'obiwulira wamma biyinza okukuleetera okugwa eŋŋanzi, naye Oluganda lugagga. Omulongo oyo tumuyita Wakinyira. Ekibuuzo ekyomusanvu, kumilya mpisi n'obutonga bugenda, bagamba ono aleeta n'ono aleeta yemmere ewera, ono alya n'ono alya yemmere ewooma, ono atoola n'ono atoola yemmere egenda. Katugende twesuumuse ng'omumpya kirira emasitira. Waliwo omulongo azaalibwa, oyo twamumaze. Tugenze ku kyomusanvu. Waliwo omulongo azaalibwa n'ebitundu bibiri ebyekyama, kwe kugamba mu bufunze eky'ekisajja n'eky'ekikazi. Ono ye ayitibwa atya? Ayitibwa Nakinsungwa. Omulongo azaalibwa n'obutuli, wulira omulongo kino kya munaana, omulongo azaalibwa ng'alina obutuli awafulumirwa bubiri ayitibwa atya? Omulongo oyo Abaganda bamuyita omulongo kiwemu. Ekyo kye ky'omunaana.